Like a wing of a butterfly, she's the flower in the Eden. Cindy Sile Zulu, I got from Natal. Sure, how beautiful she is. Sweet smile and beautiful eyes. Saboluna Kurolin Java, happy with Eyali Lova. Yes, you need a Bolova, baby. Yes, she's the day from a guy with a guy. Standing by the roadside, I feel you one day. We look upon them and the Didan cable. It's a ego. It's a new Jande, Jande, Bibu, Bibu, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Narinda como sabala kanamba. Nasubiza bikola be musanga. Yangambo bimala be mugamba. Narinda como sabala kanamba. Nasubiza bikola be musanga. Soko jenga limo, soko mitika kali. Kaja kugola mchiri kiki. Narinda como sabala kanamba. Record from Dan Flavor asked me to come and perform and sing and record a song, a beautiful reggae song from Alien Skin Studio, and I'm impressed, honestly. Sure. Yeah, the production is good. The music is beautiful, and I can't wait for the outcome. And I'm so excited to have met Alien Skin, and I can't believe I've met Champion Good. He's too cute. Omuli the vibe kujaira mo Abadanyamba ne mu Luganda. To directing am studio. Batuli mkola mimi. Abadan andabanga biganye mu Luganda kabiganye. Atira ku line. Kwata line. Kandi bagamba gamba ya samba. Empya bitegede yomo gamba. Okola line. Yeah. Bitegera bikulamba tamaluganda. Muluganda kuwulira. Ndiwulira here and there on and off, eh? But mbogo bingi. Mbogo bingi. Batingezaako nawe. Neze nekwatako. Omukolesi. Muyise mu mulekyo. Kibanda. Kibanda what are you? Stop. Leave it as it is. Don't say what are you? I tell you that I'm so happy to have met Alien Skin, Enyimba City Adventure is one of my favorite songs. I love it. Sure. Yeah. Inspiration. I'm so impressed. Yeah, I'm really impressed. I'll keep it up. I mean, yeah. Yaman. Yagamba yo. Nobody said. Anatimbiranga nya. Abakereva. Sijja kusinzira ku protocol. Tumanyi kyo batabere. Tabera nyo balayo. Bera munene. Amuyise mu olugero. Dan Flavor. Yes. Depends on the day, but why not? I love support. I love support. Blessed to the good thing to ina kalingi. Asina kalingi. Ina kalingi. Sibani siku. I mean. Neze nguruma. Oguruma. Okay. Oguruma. Tegezachi. Ngalaka okwacha. What does that mean? Okaluma. Okay, do you chew kamira? No, of course not. Where would I find it? But I see people doing it munange. I'd say I can't manage. Yeah? You never tested? No.
Jango chingana bila bwechiti. Would you like to test it? Yeah. It is. To want to find communicator. Communicator no testing. Yeah. What's communicator? 15. Yeah, communicator. 150. To test. Yeah. Ezakugula. No, kugula school fees. I pay school fees to test Njaga. Oh, my rooms. I'm not understanding. My room is in that Njaga. Is it? Do you know cat? No. Hey, you know cat? The one that they chew. Yeah, I've seen people. I've seen people. George Wala. Ejaga is my own. No, Ejaga is what? Ejaga is my own. My own is my own. My own. You want that? Kumineji. No. Lesson. Ojava ngogamba. Wala. Fangoni Studios boba luozuba fangoni kati mwe muri ebisima kuba kati ndabya abayimbinga kidukiro kyabagwa bonna banna kati nga wowulidde gundi ani aonga ayogera ono omwana Angela Katatumba ngagamba mbu naye agenda kukubirako mu fangoni simane gundi yakubidde mu fangoni ono wa mabina gundi Shakira yachaddeko bukyazi ku fangoni ku kitebe ekikulu buli muyimbi yenna amanyi wali wa masanyala yawonye gundi ono jamikawo kyo lwawonyera addukira mu fangoni Mukama Katonda yamanyi naye ebintu bya gundi oyo bya kalicha tebiriiko kuwona na butawona alinga kalicha mpozi mu Luganda kyeki bya buwangwa ye natural ekyayina aliko bamuzunza nti ate rehab kyoba atabikkiririzaamu aliko mpewo za kikazi ezimusumbuwa era zezimulinnya ku mutwe neyeekola bagamba munekaru nantongo zimulinnya n'ajugumira ezimusuula eri bigo n'ajugumira kati empewo z'ekika ne gundi byawukana biti naki ensimbu ensimbu kintu kyensimbu kirwadde kiri mu musaayi kati ez'ekika empewo z'ekika bintu bikuba bukubi ne bikusuula eri tebiba tebikwagaliza mirembe tebikwagaliza kati omuntu akoze atya okuwona empewo kitegeeza neera naawe omala nnyo kubyesembereza kati ono yagamba wakali kya nnyo toliko mpewo zammwe zakika kwiziri naye tezintawa ziriwa nziwulira nga zinfuuwako zikufuuwako zitya zikufuuwa ogenzeeko wammwe naye noogenda n'obitambaala simanyi oyingira eki totandika simanyi tubitereeze tulina gye twali eyo mbu empewo simane ziri nnyo omuntu kati neziwa muzeeyi ekiwogo yakikwata nakiwuuza obyeri ati oyo katemba gwe twogerako kakati nze ebbanga lyonna lyembaddewo nze kati nze natondebwa mu mbaawo ki oba natondebwa mu bbomba ki mwoloola anti kati kyeneebuuza nze ng'empewo z'ekika tezinsumbuwa nezisumbuwa jamikalca bisumbuwa abantu babyesembereza nakukkiririza nnyo mu bintu ebyo era ne Kalo Nantongo eri ebintu ebyali bimukuba naye yawona alabika era mbu waliwo ebyamukuba omukulu Hildamani yamuvuga paka waka kyali kivu kikaro bakyatereera ekyana ekyo kinyirira naye omwana omuwala ebintu ebyo alina bibeera wala ne bibanga tebimwesemba so right now kati fangoni gundi yeri mwemikisa kuba buli muyimbi jaddukira fangoni amasannyalaze weegali ndowooza kati balowooza nti ne bwoyimbirako buyimbizi mu studio naye jamikalo kyaze good artist ayinza okusammuliza ku nneema y'emikisa n'otambula kuba nze abayimbi wano beendaba bayimba music omulungi buli we bateekamu limbalo jamikalo kya teri atabuuka great music bye bimu ku bitone bye tulina ebikwafu tibanange nango omulungi eyabula imagine kakati y'omu ku ba writers be tulina ab'ettabbu abeteetega nnyo budde kulowooza ku kiki kyanakuwandiikira be bamu ku ba vocalist be tulina abalungi bwe batuulamu yawandiika nnyimba ki alina ennyimba nnyingi nnyo awandiikidde Golden Purple musajja w'ennyo tavaawo bamuwa ennyama y'omu box n'awuutawuuta ku supu ku birenge era ebintu bye kasita bimutambaala mbwa nti ye gundi n'empewo z'ebika zino olumu waliwo baziwaayiriza omukulu ono mu kwefuuyira obusa
abufuira mu mmindi yaozanywa mmindi naye bamuli obunyo bwonna busiridde anti enkwacyo mukwacye mulungi alya n'enkwacyo ngoza kati obwo obunye ekibusiriza ki mpozi wangambe enkwacyo yajjamu kireva gy'amanyameka amannyo 6 era kiwaako obujuli kyova olaba muno mu nkompo muno mu mbaababa zigwagwamu ne palasa alya palaso ennaku zino talabika bulungi palasa alabika ani alabika obulungi yekutte nnyo enjaga ani alabika obulungi wizo tetuli kwabo basajja baleke tuliko palaso gwe tunokodde nina live gye nasembyeyo mulabako ng'era ali ku Alien Skin yazeemu ati simanyi abayimbi bayimbye ba Moses Radio bayimbye bakamiri bayimbye Bobi Wine bayimbye bakenzo bayimbye ne waliwo ate omuyimbi ayimbye yaliko kati abantu gwe batinkiza omwana oyo mu ngeri y'olujeregerero naye nagenze ne mutunuulira obulungi palaso nze teyansanyusiza fizikale n'emimwa gino giringa egitandise okuddugalirira ennyo kitegeeza nti alina byakozesa byetaaga oba stress omanyi omwana amutaddeko akazito gwekimanyi nti palaso amanyi Alien Skin yamugjamu kifo kye era cepeze zonna ani kati nze gundi mbu palaso oyo tayagaliza naturally y'omutima gwe ayina ettima eririgiri naate yeetekako pressure yabwereere ekisooka when it comes to music nga bayimbye ali better than gundi Alien Skin alien just bantu bamwagadde bwagazi is an entertainer musanyusa era naye tavangayo confirming nti banange tukuba obunkenke ono yeeteereko bwabwereere bino byoyagala bakuwe cepe ziveeko cepe ozagazaaki ogenda mmekete tunazikuwa nezikukyusa kuba abantu babadde bakakasa bulungi nnyo nti abayimbi kati betulina abayimba amaloboozi palaso mwoli kitegeeza palaso musumba kitegeeza bakutimba eccepezo kakati ate bw'otandika okuyingirira cepe z'abalala olw'okuba be bagulina oba olabiseemu bubi ate kati waliwo okalakalanye by the way oyina ekintu kyewaŋŋamba mbu naturally abantu balina ogwo omutima omubi yabeerawo walaba Megatron ng'alina kyalina ekyakabi omutima ne gumuluma n'atuula amatiitiiri moze eri omuntu nga ye mugagga ku kyalo avuga V8 omwavu n'atandika okugula ku kyalo n'agulayo baka TX nga akozeemu katonda atandise omumulisaamu ate avuga V8 n'anyiigira olwo kitegeeza eri abantu nga naturally battima kuba kati palasi ebbanga lyayimbidde music amulina ebivulu abitegeseeko afunye okuse yatuuka n'okwetegeka gundi miliyoni meka eriwa yenna 13 anti gundi yanyumiza mukasa oyo palasi oyo bino babawa sente zino z'okuyimba ku Janzi ng'amugamba ngenda kuwa miliyoni mmeka miliyoni 4 jangu olugero tuyitemu eddakiika nebweziba eddakiika kuba babagamba mbu tosukka ddakiika 2 ng'omukulu abawa miliyoni 4 n'azigaana lwayitawo akaseera katono anko mukasa sente omwana kazikimaawo naye nga gali amampa ati amajolobeno geyesimbe kitegeera so kakati awumulire mu kisa akuba music bannayuganda music we bamuwa amatwe era bamwagala otherwise bino ebyokweta aba pressure yokuba live oba talina byakola anti kakati simanyi yandibuuse okimanyi nti omukulu ne studio alinga gyasuuliridde yandibuuse n'agendako eri mabeere ga munnaminyulu yeetaaga okuwummulamuko agendeko mu bugwanjuba bw'eggwanga lino waliwo scenarios ennungi nnyo nga moze bwazogeddeko amabeere ganyina bweru ate tagenda na muntu yenna agayonke nako lwaki nze sifunayo amabeere oba ga Bashir oba ga Rashida gali ganyina mweru bw'ogenda eyo nereka lyali lya tabu bw'oba atuukira ogatuuka sinalize abayonka ku mabeere ga nnyina mwiru naye abaana aba South Africa balina amabeere nina ebbeere linnalaba nengamba nalaba ebbeere gyali muganda wange abaana bali maserengeta ga Semazinga omwana w'omuddugavu awo tutuuka ku kyamabeere muganda wange ne kakala ako aka chocolate njagala ebbeere era mulinga nyonka nze era nze wenkakasiriza nze n'ennyanga ngamba bansiigirangako ekigajji nga ngalemedde basiigako ekigajji ebbeere for example ery'omukazi omusajja ng'alina onaafunamu ki lino ery'omukazi gwe towulira obuswa nti
nze nnuuna bunuunyi onuuna bunuunyi gomanye kiri kunuunya simanyi nakumanya kati g'omuntu bw'alinnyako empewo naye kola obusolosolo bwe zimwamukako bamubuuza obadde akola kyasobola okubikunnyonnyola neganja abaana balina amabeere kaakati lyeryo ebbeere abaana balina amabeere kati ofuna omwana alina ebbina n'ebbeere bwogirako otubbako kuba byonna nno tebiina nnyo mugaso guli ate mulimu ekintu ekikulu kiri eki empuku katonda gye yateeka mu magulu naye bino ebirungo ebibiri muganda wange siibula abantu tuve ku Megatron koli tugamba kino beera ngu subscribing liking ate obeera ngu sharinga kulwamulire ageesigika stories nyingi zikyajja ku Megatron affe twagamba kino buli mawulire gajanga ga entertainment wetule kubeera nti tugakuwa wano ku Megatron tovaawo gamba omulala nti channel eriko ebinyuma eriko ebisesa eriko entertainment ye Megatron media tugamba kino beera ngu subscribing liking ate obeera ngu sharinga Mozart Megatron is my name, but then Gaja Fadi Kuramole Agesika, a manager in time from now.